Tusa mkanyumero kanu akatweche kudachike 17 ezibula kupanga tuwela sawa 3 ez'amakyago nako lwaleero tulagawa. Okay, Sebugwa ali ku luguudo lwe lukuli olwo lubadde lukolebwa ennaku zino. Mu kyalo kyaffe. Mu kyalo kyamu. Kakati agenda kuwatiisaawo paka ndowooza ku Salama Road. Lwe lukuli olwo lukuli wali efuufu bwetyo. Katale kali ku Salama Road. So tugenda. Yeah. Ananga okuba tutta. Jukira lukwatagana eri wagulu kati wanali wano wanasowa kulekana wanasowa kulekana kati Boston kye kigende tuddanga mu kugeraganya mpufu naawe na waffe Sebugwawo kale Hafi ne Simon n'omulabi wa BBS Refine nayo najjo sinzira kubanga ate munange okyatogesa amaaso nyinza okugamba nti nze nga Sebugwawo leero ensobi gye nsoose okukola kwe kujja ku kkubo lino nga nyambadde essaati enjeru olw'ensonga nti nyinza okuva wano ng'oyinza okugamba mba mu kirombe kya zaabu oba oliawo munnange n'ebiringa ebyo naye James eyo nayo nawe okutuuka ku luguudo luno olwa Salama wenkuweerereza akadde kano ate munnange nja kugamba nti oluguudo luli olwa Makindye luwafu oluviira ddala eri waggulu okugatta okuyita ku kooti ey'abantu aba bulijjo ate ku Magistrates Court n'okuyita wano ku Court Martial General Court Martial ate okutuuka kukusula wano ku Salama Road ogatira okujja ne wakulekaana oluguudo olwo nga olulaba bulungi ate njaga kugamba nti lulinga olutuuse okugibwako engalo olw'ensonga nti oluguudo terukyalimu kinnya kyonna oluguudo nyinza okugamba nti lwe lumu ku nguudo kati abantu b'e Makindye zibayinza okuba nga benyumirizamu olw'ensonga nti oluguudo lukoleddwa bulungi luyoyoteddwa okusobola okulaba nga luyamba ku bantu abawangalya mu bitundu ebyo okusobola okulaba nga munnange ebyentambula tebiddamu ate kubazoganya ng'enjogera bweri oba okubatataganya nga basobola okutambula ne batuuka yonna gye baagala mu budde nga tewali nfuufu ate ng'era tewali binnya byononye emmotoka zaabwe kazibeere bodaboda kwe batambulira okusobola okulaba nga ate munnange bewala obubenje jjukira nti obubenje ate obusinga okuba nga bubalukawo mu ggwanga buva obumu ku nguudo embi ate n'okuba nti enguudo endala za binnya nga kale oluusi emmotoka singa zigwamu zonooneka mangu ezimu ne ziremerera okusiba ate endala mu ngeri y'okusala ebinnya ne zimaliriza nga zikoonye abantu abali emabbali g'enguudo kakati olwaleero wano wentuuse ku Salama Road era nga lwe lumu ku luguudo olusuubiziddwa bannayuganda nti lwe lumu ku nguudo ezigenda okuba nga ziddamu okuba nga zikolebwa njagala okwogerako n'abantu abawangalira ku Salama Road wano tulabe owabe kiri ky'omukulu wasuza otya oli butereevu ku BBS Refine gwani amannya go era embeera y'onguudo wano ebayise etya era wano bulwadde bwenyini bya Ruhanga Alex yenze nga nkolera kukolekana stage wano naye nga wano kiri bubi nnyo efuufu abasaabaze bokka kyabafuna lwa nfuufu yesewo okay ng'oggyeko enfuufu oluguudo luli olwa Makindye lwafu baalukoze era babasuubiza nti mwe muddako wano baalukoze luli naye nga wano baze ne bakolokota omukolokota ne batwongera efuufu ate wadde amazzi tebayiwamu mazzi wano olowooza ki ekyandikoledde okulaba nga babayambako ku bizibu bino okukendeera wano ebizibu okukendeerera kati n'accident by the way zeeyongedde lwa nfuufu ebizibu okendeera okujja ne bakola ekkubo ne tutereera gavumenti etuyambye kale egenda kubeeba yambeera ejja kubeeba babeeramu kubanga babasuubiza bagenda bakolera omukulu wasuza otya oli buteerevu ku BBS Refine embeera y'enguudo wano ebayise etya embeera yombi ddala era nga bw'ogiraba naye era tewali kyamaanyi kubanga abasajja baagala okusinga amayumba g'abantu wansi gasengula naye nga amakubo tebasobola gafaako obaagala kwekusa bokka kale babala nnyo njagala okukkiriza nti musobola okusiima nti oluguudo lweruwafu lwakoleddwa mu kitundu mwe mumuwangaalira si we guli teri kusiima kwe tusiima ku lw'ensonga luwafu bamukoledde ebbanga ki nga bonna era babuna nfuufu ne luno oluguudo ku biseera bye tumaze nga mu myaka 4 ne baba nga oluguudo luno nga tebalina kirowoozo kirukola nga enfuufu gye tulya okuva ku makya paka kawungeezi ebyokulya bibyo byonna bijjula nfuufu abookya enkoko nfuufu amaduuka beeyi egudde ebizimbe by'abasajja amaduuka temukyali bantu omuntu omu yandibadde agamba nti bannayuganda mwagala kyo olw'ensonga luguudo lubadde terunakolebwa nga mukaana balukole kakati balukoze neera temwagala kukkiriza nti balukoze ne luno batandise oddukolako oluguudo olwo era obuwangazi bwalwo tewali era bamaze gakolera kuba olw'ensonga emyala gye batemye mitono nnyo oli tagambe nti bannayuganda temusiima twalibadde tusiima naye
mu bbanga lye batutwalidde. Ate luno lwatandise oddokola obatandika okukola okuta kiraga babawadde essubi batandise oddokola. Oluguudo lw'e Salama lugenda kutwala ekiseera kiwanvu nnyo nga tebalukola olw'ensonga olaba bakolokose bukolokosi ne batalowoozako muno oluguudo luyibwako amazzi obudde ne buziba nga nfuufu ne bukya nga nfuufu ebyokulya by'abantu tebikyaliikako obuwunga mu maduuka bujjudde enfuufu afazaali baali tuyiriddengamu amazzi emirundi ng'esatu naye buziba nga teri yadde amazzi agayiriddwamu buli kyolyako ne kiba nga kirumira buli kyolyako nga kirumira. Omubaka w'ekitundu kino era omubaka wammwe Alan Sewanyana Honorable yavuddeyo n'ategeeza nti oluguudo luno lugenda kumala emyezi 18 gyokka nga lukolwa. Alan Sewanyana ebintu nga ye nga Alan Sewanyana ye bamuvuvuba takyalina kyasobola kwogera ebyo abyogera ng'omuntu naye era bijja kukomaawo nga bw'abyogeddeko bo basigale nga bakola kye bateekeddwa okukola nga abatutwala abakulembeze. Kale njagala ate okuba nga munaye njogerako n'abantu bano abakulu mwasuze mutya muli bulungi. Kale oli buteevu ku BS Telefy naye tuli ku mbeera y'enguudo oluguudo luno lwerimu ku nguudo ezatandise okukolebwa mwenga bwangalya ku kitundu kino mulwogerako ki? Oluguudo lwetaaga kukolebwa ddo kubanga enfuufu eri Salama wano kale ne bizinesi ziri kuno zaafa lwa nfuufu naye omala oddukola ne bajja enfuufu neggwawo bajja kuddamu olukoloko ate bizinesi ddemu zikole ki zikireka ebizimbe byonna byolaba byonna bitandise okuba nga abantu babiddukamu wanfuufu. Basabye babeere bagumiikiriza kuba teri kitagwa emyezi 18 gye babawadde okuba nga lumalumalirizza okusinziira ku mbaka wammwe. Emyezi 18 mutono nnyo. Bakole batya bagumiikirize. Bagumiikirize kubanga obagumiikiriza wala oddukola bijja kuddamu bikole ki biterere bulungi. Edda kwesiima naye kati ku ssaawa wali kitambula enfuufu nyingi baziri bayisaamu ekimoloka nga bagenda oddukola ate bongeza enfuufu. Kakati omuntu alina edduuka wali kwera enfuufu yonna efuumuuka tasobola kusigaza kintu mu gundi batugera kutambula naye balukola bajja kunyiira nga lwegase lwe Boston nerwe luwafu nga balumaze oddukola Kampala ajja kubatandisa okunyirira. Ekitegeeza kati mugenda bamukozesa lwaluwafu nga musalirako ne mugwa bugwerimu. Tukugeza Boston awo tuyagala nfuufu oba lweruwafu naye kati bamaliriza luno netuka mpaka Munyonyo lugwa ku Nozari ne luno bali Kampala. Mu bufunze ekitegeeza gwe ng'omuntu oli mu ssimu ku kyenguudo ezikolebwa nga lwafu. Nnyo ndi busimu nnyo era nfunamu kubanga nze ndivuga mu moroka saagala binya saagala nfuufu njagala nankawe weevu nyangwire byenkola ki byenkola eso. Kale oyo nno y'omu ku abo abatono abawangalira ku nguudo zino abasiimye okubanga ate munnange basobola okwogerako ate era n'okulaba nga bonnange bo basiima era beebaza oba oli awo abaviiriddeko okulaba nga babakolera enguudo bonna bekikwata. Kabakulu mwasuse mutya? Embeera y'enguudo mu kitundu kyammwe gye twogerako oluguudo luno lwe lumu ku nguudo ezigenda okukolebwa olwalwafudde tulabi lwawedde mwogera ki nga batuuze? Oluguudo luno sofa nti kati tulaba nti waliwo ekitambula ekitabadde oli emabega kuba ebinnya bibadde biyitirivu nnyo naye emabega kawo tubadde ne mmeya yajjakokko mmeya Mulyannyama ne bakansala sonsa okwebaza mmeya Mulyannyama kansala Malekenesi kuba bafuddeyo nnyo ku kkubo lino era badde bagezaako nnyo okulaba nga tufuna ku mazzi naye tutumanyi lwaki ati kati enfuufu yeeyongedde obungi so tubasaba batuyiseemuko ku kimotoka ky'amazzi naye ng'ebyuma twatandise obirabako sayidi z'e Munyonyo ti ekkubo ligatandika okukolebwa era twategeezeddwa nti baatuwadde emyezi 18 okuba nti liwedde. Baba embeera ya nguudo. Embeera y'enguudo yo tugiwulire bagamba egenda tandika okukolebwa naye kyesimanyi nti oba kyekituufu kuba ebbanga lye balyogeredde ddene naye katusabe Mungu banaaba atuyambye naye nga balitukoledde tujja siima era naffe. Kale BBS Telefy naako kyali nnyongera okwebazaga nawe naatugoberedde okuva gye twasinzidde okuva gye twatandikidde Simon Hafi gye bakujja n'okutuuka kati ate nenkusaba era osigale ng'otugoberera Simba Automotive bwe bali nga temunange abakutuusaako embeera eno yonna okulaba nga tusobola okutambula okuva ku masengere okuba nga ate tutuuka yonna gye tutuuka okusobola okulaba nga tukuweereza oluguudo luno lwendiko
lwe luguudo lwa Salama Road era nga wano wensinzira okuweereza weewa kuleekaana oba stage ya kuleekaana wabula nga yo enfuufu nnyingi ddala ku luguudo luno ate nga munnanga abantu abawangalirako batunda ebintu nga ebyokulya bakola bizinesi ez'enjawulo okuliko abasaabalirako kuliko abagoba ba bodaboda abatutambuza okusobola okulaba nga ate munnange batuusa mu bitundu eby'enjawulo kakati naawe ensinzira okuba omulanga eri buli gwe kikwatako ate munnange okusobola okulaba nga abantu abawangalira wano bayambibwako at least kadde kano ng'ekkubo terinatandika kukolwa oba nga bwe lyakolokoteddwa babe nga babayiramuko ku mazzi ebimotoka ebyo biyitamu biyiwe ku mazzi bisobole okuweereza ku nfuufu eno ate twewala endwadde nga ebifuba ssenyiga n'endwadde endala ennyingi eziyinza okuba nga ziviiramu obukyafu obugenda mu byokulya ate n'enfuufu eyingira mawugwe g'Abannayuganda. Nze Sulaiman Sebugwawo nkoze ne Robert Kalemera okutuusaako ebifaananyi kankwerekereze tusinkane olunaku olw'enkya Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abeebusabala kibavaako kati kiri ku Salama Road. Naye tumanya. Kati abasalama batuuza okusalinkiririza ku lw'ebusabala basobola otuuka ewaka. Enseno zibi. Imagine wagende Salama Road osooka oyita ebusabala. Bibusabala kyalinga kivumo. Dakiika 2 oba oli Kampala.